Alright. Njagala montagingire before nga sinatandika. Njagala montagingire wano eyita loop Mathasi Mpuga Nsamba abali ku video eno. Njagala montagingire wano Salonga Mulenge Jaka Wenkene Mayiga Peter abali ku video musharinga video Mayiga Peter abali ku video eno. Njagala montagingire Janet Kembabazi mukyala Museveni abali ku kuno. Njagala montagingire Yoseti Bahabura Tabasiro mutano wa Karekezi nsiyale tamuzazi Nsaka bisibe na nyini Kabuyonje Tambula abali ku video eno. Njala montagingire mwenna abagenda ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka mu Lubiri Emmengo esabiti eno jetoka kuba mabega. Njala mbere ku video eno namawulire genjagala bagamba namwe mumbuliremu. Era nja kwagalayo omuntu mwagenda okuba essimu ambuulire kyenjagala okutegeeza kante ku nessimu kubanga na information gyenjagala okonfirming okuva mu mwennyini bakitunzi. Essimu eno kanjiteekeko wano just muntu omu gwe njagala okuba essimu ajja confirming kyenjagala confirming. No simu yongedduka nnyo bannange soke munsonyiwemu. Simu edduka nnyo simu simu lwaki edduka nnyo kanziremu ngiwandiike ndaba edduse nnyo munsonyiwemu katono. Njala kuteekako wano essimu njala omuntu omu akubenga musuubuzi w'amazzi getuyita mineral water. Njagalayo omuntu omu agenda okukuba essimu nga musuubuzi w'amazzi getuyita mineral water. Kale ndowooza bwe montagingire abo njala montagingire abazadde mwenna ng'omanyi nti olina omwana nga wazaala omwana ali ku ssomero mu Buganda wonna. Njagala montagingire abazadde mwenna. Njala montagingire Dr. Ruth Acheng. Njala montagingire Dana Atwine Janet Kembabazi n'abantu abala bonna njala bali ku video eno bulungi nnyo tutambule mpola mpola. Ennamba eno gyentadde wano njagala omusuubuzi omu oba omuntu yenna ng'oli mu Kampala oba ng'oli mu mukono wa Kiso ng'osobola okukuba essimu nga totidde. Njagala ombuulire before nga sinnagenda kuli kigulolo giwadde akalowoozo. Njagala ombuulire oba sindika message ku WhatsApp ombuulire amazzi ge bayita Nirvana Pepsi Cola geekola gakoma kubeera mu katale mwezi ki mwaka ki. Amazzi ge bayita Havana gano gasemba kubeera ku katale mwaka ki oba gasemba kufuluma mwaka ki galyoke gafulumire mu Lubiri ku lunaku lw'Essande gano. Njagala omuntu akubira essimu nga musuubuzi w'amazzi ambuulira amazzi gano gasembera kubeera mu katale mwaka ki mwezi ki. Omuntu yenna ng'olina information giteeke mu inbox yange oba otyo gyogerako oba ogenda kukuba essimu obulira abantu ndyoke mbawo information tulyoke tuva wano. So omuntu yenna ennamba eyo gitaddeko bulungi nnyo. Njagala omuntu ng'oli musuubuzi w'amazzi oba kyetuyita beverages nga omanyi amazzi gano aga Havana agakolebwa Pepsi Cola gasemba kubeera mu makatale mwaka ki mwezi ki then ndyoke mbawo information ekwatagana ku ekyo. Alright, kati njagala genda ku video nga bwe mbangisengese. Okusookera ddala nga sinagenda eyo njala okubaza nnyo bannyabo ne bassebo babalangira n'abambejja basava ne bannaava mwenna abakyali ku mitimbagano egy'enjawulo okusingira ddala ku bwenyi bw'ekitabo gyempita Facebook. Njagala babeera ku TikTok mwenna abakyala n'abaami abakyali mu struggle batambuza ensonga abali ku Twitter nammwe mbebaza mwe bali kukola mulimu gwa kutambuza struggle ate era mwe bali kutambuza information mwe bali sharing information mwe bali kulwana ntalo zange gyesiba kubanga nze buddo bulwana entalo si kyabulina nemmwe mwe bali kulwana ntalo ne mulizoninga abantu ne basobola okubanga bafunamu ku magezi. So njala bebazaako ensuso mwenna abakyala n'abaami gyesiba kubanza olumu badde base olumu nga nebintawaanya ng'ate eri abantu abagwa eddalu kati mwe ne musobola obbatwalako ebotabika ne bafuna ku ddagala. So njala bebaza mwenna abakyala n'abaami abalikola ku nsonga ezo mwenna mbebaza isaluti mwe bali kulwana ntalo zange gyesiba kubanga abantu abo babasaana okuwaako eddagala obbatwala ebotabika. So mwe bali nnyo mwe balire ddala okuba nti mukola omulimu ogwo. Alright, bwe mmalaawo kati mba ngenze kalowoozo ka leero tulyoke tugende ku video entuufu eyatuleese bulungi nnyo. Alright, akalowoozo ka leero kagenda kuva mu lugero olugamba nti babikulya abalungi emirimu entasiima ebulaagiwa. Nga bwe mmaze obabaza mwenna abakola emirimu gy'oku reasoning abantu okubabuulira naki kibalina okutegeera njagala bebaze nnyo bwe bali mulimu ogwo. Era mu kalowoozo kano nange mu kalowoozo ka leero njagala kwebaza abantu bonna benjagala okuwa obubaka buno babutegeere bulungi nnyo.
mu kalowoozo kaleo tugamba nti babikulya balungi mirimu etasiima ebulwagiwa ekivundulwa nti omuntu bw'akola asiimibwa ate era omuntu bw'abanga ebiseera akozesebwa ebiseera ebisinga bamwagala nnyo mu kubanga akola naye nga bikutuuka mu kumusasula olw'omu kugabana ne wajja obuzibu kale nno butyo mu kkowe lino mwe okusinzira okwebaza mwenna abantu abampromotinga buli lunaku buli ssaawa buli ddakiika ku mikutu egy'enjawulo nti mwebale nnyo mwebalire ddala oba ompromotinga mu mbeera embi oba ompromotinga mu mbeera ennungi mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga tewali promotion oba tewali kitunzi atunda kintu mu mbeera nnungi oba mbi nga tomusasudde kale mwenna besisasula nsimbi abapromotinga betuyita ba criticizers njala bebaza nnyo on daily basis abakikola buli lunaku mwebale nnyo mwebalire ddala lw'ensonga nti okusinzira ku kyemmanyi nti abantu akupromotinga nga tomuwadde wadde n'ekikumi aba asaana okusibwamu ekitiibwa olw'ensonga nti bweti nti ebiseera bisinga bwe tuba nga tutunda ebyamaguzi mu nsi yonna oba okwetoola ensi yonna tukozesa ekintu kye tuyita bakitunzi abatunda okulanga ebyamaguzi be tuyita ba promoters ekintu ky'okupromotinga ebyamaguzi kya bbeeyi nnyo kye tuyita promotion kubanga tv ne radio station mu uganda zikisasula ensimbi nnyingi n'okwetoola ensi yonna ne bw'obanga oli awo otudde webase tolina binako olina promoting anayogera erinnya lyo buli kaseera mu social media ku tv ku mpapula z'amawulire wonna wooli kitegeeza nti oli kyamaguzi kya bbeeyi ate ekyettunzi kale bwe munnange njala bebaza nnyo mwebali nnyo okukola omulimu ogwo olw'ensonga tukimanyi ne tugenze mu byabufuzi ekintu ekisinga okukalubya bannabyabufuzi n'obakalubiriza embeera kye tuyita promotion oba campaign kyekintu ekyasinza okutwala ensimbi okuzijja ku bannabyabufuzi kubanga aba yeetunda bantu kati gwe omuntu bw'aveeri nga promoting on daily basis ng'akozesa data we akozesa ebirowoozo bye amaanyi ge obudde bwe nga promoting on daily basis ne omaze wiiki toliiko omaze mwezi omaze ennaku nga toliiko naye nga erinnya lyo likyatambula ku social media kitegeeza akola omulimu gw'amaanyi nnyo so mwenna bapromota muli mu ngeri yonna mbeebaza okuba nti mukyakola ekintu kino kubanga si kyangu si buli muntu basobola omwogera ku social media si muntu basobola omucriticizinga nedda kubanga tugamba nti bw'osanganga omuntu ng'akuba omuti nga tekuli miyembe oyo abeera aba asaana kutwala butabika kukebera omuntu nti omutwe gwe mulamu bulungi so njala okubaza mwenna bapromota bacriticize mwenna bapromoting ekintu kino nti mwebali nnyo mubali nzaani kubanga sidadde n'ekikumi naye ngaoli buli kaseera abeera ku program n'akola kino n'akola kiri ng'ofuuse content bw'obanga omuntu ofuuseko kiba kitegeeza nti olina level gy'ogenzeeko enda n'oba toliiwo basigala bakwogerako ekintu nnyo si kyangu nnyo olw'ensonga nti bwe tulaba celebrities on international level basasulira tv boogerako bwe tulaba abantu mu uganda betuyita ba artist ba politician basasula ssente bannamawulire bakavalinga obajjako information oba okuboogerako kati obanga oli akikola nga tomusasudde on daily basis weekly monthly yearly ng'ayogera ku linnya kitegeeza nti obira omwebaza we mbagambira nti babikulya balungi mirimu nti basiima nti balungi kulya balungi mirimu kiba kitegeeza nti omuntu olina okumwebaza n'omuga nti munnange kola ogwo gwennyini gw'olina okukola kubanga si kyangu nnyo olw'ensonga nti promoting a product si kyangu kale no jalo bebaza munange mubale nyo balire ddala okuba nti mukola omulimu ogwo promoting erinnya ly'omuntu ekiro emisana akawungezi nga gwe wakwata tenda ya promoting omuntu oyo oba promoting Lumbuye wale nyo balire ddala mukuru tojjango ko mwenna bali eyo mbagala nyo bali kola omulimu ogwo ensonga nti si kyangu tv ogenda kusasula omuntu okwogera erinnya ly'essente empitirivu munawali okukyaza percent empitirivu naye gwe nobanga okikola ku lunaku ku makya olweggula akawungezi mu ttuntu ng'oyogera ku linnya Lumbuye. That means I salute you bali nyo balire ddala tojjango oko mpozi nga nsembye mu kaloozo ka leero nti mwenna ba promoters bakola ekintu ki social media ku tv ne ku radio bw'obanga olina information ekubulamu ku nze okwongerako ku gy'olina ku promoting erinnya lyange please enamba yange ku Facebook account zange kweziri ku page bili Fred Kajibitu kweri ne Lumbuye Broadcasting Service kweri esimu yeberako 24/7 osobola ojjukubako n'enkongerako information n'oyongera promotinga ekintu ky'omanyi ky'otunda nga document ekitunda so bwe yagala more information please don't hesitate call me direct or use WhatsApp I'll pick your call and I give you more information about me so that mukitegedde esimu yange ebeera kubanga ebikubula byagala okwogerako ebirala byemwagala okwogerako okupromotinga esimu yange ebeerako 24/7 you can do it more and more kubanga nja kuwa information nga bw'ojagala sagala mwogere information abantu gye batayinaako mutona magulu njagala ojje kuwa information entuufu nga ebweba gy'olina kukendeddeko nsobola okuwa endala n'oyongerako n'obanga osobola okukola ekyobulimunaku so mukitegedde bulungi nnyo so don't hesitate to call me either direct call or WhatsApp nja kuwa information kubanga gy'olina ekuweddeko osobola okubanga okola ekintu ekyo so njera bebaza nnyo mu kaloozo kale mbali nnyo balire ddala mwonna bapromota kubanga si kyangu si kyangu kati nna bwe nva kaloozo ka leero njala genda ku kigulologi
mu kigulalo kya leero era tekigenda kwawukanako nnyo na kalowoozo naye kino ekigulalo kya leero njagala kigenda eri mwenna bannayuganda abawangaalira mu kitundu oba mu ggwanga Buganda. Before nga sinnagenda eyo social media ebadde eriko ebigambo bingi nnyo ebitambula nga byogerwa naye nga mbiraba ate mbiwulira naye tugamba tutya mu kigulalo kya leero tugamba nti batakankwenge gw'olya naye yakutta. Batakankwenge gw'olya naye yakutta. Kino kivundwa kitya? Nzize mbalambulira ensonga zino obuvo n'obudde bw'ensonga za Buganda ne Uganda wakati. Nti Buganda tebeerangako na mirembe nga gavumenti ya wakati weeri. Either babeera kumbiranye olw'ensonga nti Buganda ng'ensi yali yeetongodde. Era nabagamba nti Buganda mukulu wa Uganda era mutebasobola kitegeera. Kati batakankwenge bona nabyo bakutta. Ekigambo kino nja kijja oba njegenda kijja mu ngero ezimu ezivunulwa nti abantu bobeera nabo ebiseera bisinga bagenda okutta nga tumanyi. Abantu basinga batuweekeukamu naye nga tumanyi nti batemu nnyo ku level etakkirizibwa. Tutandise tutya? Tutandise bwe tuti. Munnange nazze kuno nga empologoma ya Buganda oba Ssaabasajja Kabaka ko ffe kennyini fe abantu be ffe tubeera tumukingiriza okumwetolooza obuwagizi n'obukuumi okwetoloola ebbanga lyonna ery'obulamu bwe okuva ku bassekabaka bonna abatandikawo Buganda. Naye era tugenza okulaba ng'emponga byoya ez'Abaganda abatakyalina mu mpeka emera batandise okwagala okulya mu Buganda olukwe n'okugisaanyaawo nga beefuula nti bo balungi okusinga abantu abalala. Kino kijje ku ki? Nkijje nti nze history gwensomye ne gwe njagala bategeeza ku muyinza okutegeera avira ddala mu 1965 mpaka 1966 Butyo nga bawangangusa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa ayorekere eggwanga erya Bungereza Butyo Abaganda emponga byoya nga beerimbise mu gavumenti eya Kawenkene Milton Obote ne Yoseri nga naye mwali Butyo balumba olubiri ne balukuba ne balusesebbula yoga nga Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa awanganguse ayingidde eggwanga lya Bungereza. Era gye bamulumba munnange ne bamumiza omusu. Kiki ekyatuukawo era bwali butakkaanya wakati wa gavumenti eyite ya wakati ne gavumenti ya Buganda ng'era babaliddemu olukwe. Kino kijja kitya? Kijja nti eri abantu abalowooza nti Obuganda waliwo akakundi k'abantu akalina obwogerera kino kikyamu. Ekisookera ddala amannya ganze Lumbuye, ndi muzzukulu wa Mbogga, ndi muzzukulu wa Lumbuye mwensibukira ddala. Nze nno gw'olaba abantu bambuuza lwaki njogera ku nsonga za Buganda. Ekisookera ddala sobola kwogera ku nsonga za ggwanga yonna nga sinayogera ku nsonga za Buganda wensibuka. Ekyo kikyamu. Ekyokubiri, Obuganda ye custodian w'ettaka lya Uganda n'erya Buganda yonna. Abakulembera ye Ssaabasajja Kabaka abamukingiriza be Baganda. Okitegedde bulungi nnyo. Kati njala bategeeza mwenna mu kigulalo kya leero. Buli ali eyo ng'obuusa ensonga za Buganda amaaso nga wagula poloti mu Buganda oba oyina ekibanja oba oyina ttaka. Munnange ngenda kugamba mu biwandiso osookola ndibadde osooka ku protectinga Ssaabasajja Kabaka nga custodian omukuumi w'abantu Abaganda n'abatali Baganda abaasiisira mu Buganda. Kubanga mission ya Yoseri tibahabula otabasira mutano wa Kaleke nziyaleta mzeze nsanga bisibe na nyiri kabuyonje etambula. Singa jjawo Ssaabasajja Kabaka ebisigadde byonna agenda kubeera ne abettaka yonna agenda ditwala nga tana kwebuuziza oba oli Muganda oba oli Musoga oba oli Munyoro oba oli Mutoro oba oli muki nenga wasiisira mu Buganda. Bajja kujjako nga wala wekigenda maaso ekkalamojja kati nganze yakimanya n'enkibuuka kwe kujja okwogera ensonga zino. Awo nga sinnagenda njagala nsimbewo kessira. Ekisookera ddala Obuganda bukolebwa bantu ate abatali Baganda bokka nedda. Obuganda bukolebwa bantu era Ssaabasajja Kabaka akumibwa bantu era akingirizibwa bantu. Oli wajja n'akugamba nti simanyi toteekeddwa kwogera ku nsonga za Bwakabaka. Ssaabasajja Kabaka akimanyi nti bantu bamukuumye era n'emikolo egiwedde mwamulabye nga yeesirubwa bba bakungu ng'ekifaananyi n'obwenyi bwonna aboolekeza abantu be abagamba abantu bange mukyaliyo mundaba bwenfaanana. Naye abantu abasinga obungi tebasoma vidiyo na bifaananyi byetegereza. Ssaabasajja Kabaka bwe yabadde alaga yalaze nti abantu bamwe mumbeereddewo naye abantu abatasoma tebasobola kusoma facial expression ne body language nti abalaga nti mwe mumbeereddewo ekyo twasobodde kiraba. Eyo nno sijja kulwayo okugjako bazzaakokko emabega katono. Tugende bwe tuti nabaga tugenda kikwata mpolampola ekigulalo kya leero. Nze nganze Omuganda nze nfula Ssaabasajja Kabaka kyali olw'ensonga nti Ssaabasajja Kabaka yentamu etudde ku masiga. Amasiga gabeeramu enku ezikumwamu omuliro, enku zituula ku ttaka.
kati fetaka fenku fe masiga Ssaabasajja kwatula kati terinta mwesobola kutuula n'efumba ekintu kyonna nga tewali kikwekoze ekikwetudde kitegeeza tulina obuvunaanyizibwa kyenkanyi okwogera ku nsonga za Buganda. Mu kiggulalo kyaleero njala bategeeza nti buli muntu yenna gy'oli before nga tebalina kusiruwaza Ssaabasajja Kabaka oba Buganda ye custodian w'ettaka ly'Abannayuganda bonna basangibwa mu Buganda oba oli Muganda oba toli Muganda. Ate njala kujjukiza abantu abamu nti Buganda yali nsi eyeetongodde era ng'erina ebintu byayo byekola ne byetambuza ng'eggwanga eryetongodde. Kino njagala mukijje ku nze era mukitegere bulungi nnyo. Eno yendaga mulimu oba yendaga mulimu ekitongole ekikuuma ddembe kya poliisi ekya Buganda. Egyo tuyita badge oba identification y'abapoliisi abali abapoliisi ebbaji ya poliisi ya Uganda eyasookera ddala. Ye badge ya poliisi eyasookera ddala mu Buganda nga ne poliisi ya Uganda terina badge ya kyuma ng'eyo eya Buganda yaliyo. Ogire bulungi nnyo? Eye badge ya poliisi ya Uganda. Byenjogerako mbinako information mbinako buli kimu n'obujulizi kati gwaliyo nakugamba nti tusobola kwogera ku nsonga za Buganda. Eno badge y'abalangira y'abambejja y'abaki y'abasajja abaali bakuuma mu Buganda n'okutuusa olwaleero badge yiino bwe kuba kuliko MPM n'ebyabufuzi alina badge eno oba omulangira n'omumbejja era nga na badge eno jangu onkuba emiggo awo sigenda kulwawo ntandise ntya. Ekiggulalo kyaleero ngenda kiwanvu yamu era mmala okusomesa omukulu omu ategeere bulungi nnyo. Tulina ekizibu ekiggulalo kigenda kuwanvuwa. Tulina ekizibu mu Buganda tetwamanya baani abaasiiga abakulembeze abaateekebwa emmengo nkiddamu. Tetwamanya bantu ki abaasiiga abakulembeze be baateeka emmengo. Tetwamanya nti zaali nkwezenge nga basinga obungi baali beenyeza byabwe ate nga bantu nkwezenge. Omukulu omu yavuddeyo n'ayisa eddoboozi n'ayogera ebigambo bingi nnyo byenjagala okukwatamu mpola njala kukwata mu bigambo bye then ndyoke mulage kye bayita okusomesa n'okunnyonnyola ate njagala ategeere abategeevu bye baategeerera butegeevu bwe bagenda okunnyonnyoka ensonga mu nnyonnyofu bwazo nga bannyonnyofu banyonnyola ensonga z'abannyonnyofu be bannyonnyolera mu bunnyonnyofu obwa ddala. Omukulu ono yeeyita Mathias Mpuuga Nsamba naye okusinziira ku histori gwenfunye era naye nkwezenge era nsobole. Ebigambo bino byayogedde byenjagala nkwatemu musomese bulungi nnyo ndyoke ngende ku information gye mbaleetedde ate buli mu agenda kutya. Mwabiwuliddeko bulungi naye njagala nkwate mu vidiyo kennyini gye yayogedde nga simuvudde simuvumye alyoka ategere nti abantu bamanyi history ate bamanyi ebintu bya Buganda okusinga bo. Ekizibu kye tulina abantu bangi nnyo abeeriyimbise mu Buganda nga bayita amanya g'Abaganda naye nga si Baganda. Sijja Balusi ebigambo bino yabyogedde bw'ati byenjagala nkwate bulungi nnyo nnyo yoka tugende mu maaso. Yayogedde bw'ati. Oyambadde akakofiira ka Nuupu aka people power gogamba Kabaka jjanjabwe oli mu buyo Kabaka Katikkiro oli Kasujja Olubinga oli Namasole gwe Ssaabaganzi kojja wa Kabaka abakola ebyo kamba buli bati baagala Kabaka kuteekawo collision wakati w'Obwakabaka ne NUP. Oteekako otya akakofiira ka NUP n'ovuma Katikkiro wa Buganda n'ogamba nti nja kusirika. Obwakabaka ne NUP bali mu competition. Are they competing? Nze Deputy President wa NUP mu Buganda nkoleka nkutaddeko akakofiira ovume Katikkiro wa Buganda nsirike nekikojogo. Sitegeera byabufuzi bwe bitambula. Sitegeera nti ono alina kyavuga naye atwekweseemu. Bw'osseewo olukonko wakati Museveni musiru obutamanya nti twamugoba mu Buganda. Museveni musiru obutamanya nti nina okuteekawo embeera eteekawo nti waliwo collision course wakati w'Obwakabaka ne NUP. I'm the Deputy President. Nali Minisita wa Kabaka. Ovume Katikkiro. Okyobole n'Abagereka. Nga nze Myuka Kyagulanyi. Nsirike ngambe nti amanyi abawagizi baffe nnyo omanyi. No, I can't do that. Mbambi trains a cause eyokukumaakuma abantu ba Buganda batambule naffe. Alright, muwulidde bulungi nnyo.
kati mukulu Mpuuga Mathias Nsamba njagala nkunnyonnyolera nkusomese bulungi otegere mukulu gye tuyitaayita eyo gye tutendera bannaffe okufumba naye ng'ate ebeera abafumbi abasinga okufumba bulungi nnyo njala kusomesa Oluganda olutegereko bulungi nnyo wayogedde ensonga zino era ng'oli mukawuufu nnyo ng'omususa naye obutamanya tebukugisaako musango njala kukunnyonnyera kisookera ddala mbaze ebbanga nga nkola program ey'ebimuli mu Bulange Mmengo ku bwenyi bw'ekitabo kuno ku YouTube n'emikutu emirala nga nnyinnyonnyola bulungi nnyo obuvuna obuddo bw'ensonga za Buganda era baani abateekeddwa okuba nga babeera mu nsonga zino kyenjagala omanye mmwe bwe mutaamanya nsonga zino ffe twazimanya ekyokubeera nti wakolako Mmengo nga minisita ffe tetwamanya ani yakusigayo kubanga muli bannakyeyitize ng'edda ly'obukadde naye ffe tetujja kwogera ku nsonga zammwe oba obusinzi bukozammwe tugenda kwogera ku nsonga ezirabika ng'owejjangaabika tutandise tutya bwe tuti wuliriza mukulu ogambye nti oli ateekako akakofira n'ayogera ensonga za Buganda n'ayala kwawukanya Mmengo ne Nuupu oba ne gavumenti sibe biki by'oyogedde awo well and good njala kutegeeza ekigambo kimu ffe tetuli basiru okujja okwogera ku nsonga zino kubanga tukimanyi abalya mu Buganda olukwe balidyamu okuva nga Buganda yakafuna obwetwaze ate nga Baganda n'okutukola bakyakikola ekyo njagadde ekiko kyokubiri nzize mbasomesa abantu baani abavunaanyizibwa ku mbeera bwe banga ekyankalanye eya Ssaabasajja Kabaka muno temuliimu Katikkiro nga bw'omwogeddeyo nsobi Mayiga tavunaanyizibwa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka kabeere mu myuka we ekyo kikyamu tekiriiwo ogambye nti Ssaabaganzi oyo kojja wa Kabaka tavunaanyizibwa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka ekyo kikyamu Namasole yabeera maama abazaala Kabaka oba eyasikira nnyina tavunaanyizibwa ku bulwadde bwa mutabani we nedda tavunaanyizibwako ate era njala kubuuza nze okujja ku mutimbagano kuno n'enjogera ensonga zino nali nina kyentegedde ng'omusajja Omuganda kubanga twamanya nti mwagala kuttira Ssaabasajja Kabaka mu ngeri y'ekimpooze nga teyali ategedde njala kubuuza mukulu emyaka gye waakamala mu bukulembeze ng'oli mu kibiina kya National Platform oyala kuŋŋamba nti mukama wo tomuwa kitiibwa kubanga yavaayo ku mutimbagano emirundi egisinga n'agatusabire nnyo Ssaabasajja Kabaka embeera yeetaaga essaala obulwadde buwanisa amatanga oyala kuŋŋamba ne president gwe twalwa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye omutwalya mu kategori y'abantu abalwanyisa Buganda oba tamanyi Ssaabasajja Kabaka mulwadde gwobutamanya abo nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde tumanyi ekigendererwa lwakyo kubanga tukimanyi Mayiga ye yakusomesa era yakubulya ki ekyokukola ogutali musango kubanga tugamba mpulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze kati gwe tetusobola kubuuza bibuuzo nga Mayiga afutubadde ku Buganda nga muli ekintu kyekimu ekizibu ky'okwogera ku Mayiga n'ansobiiza mwezi mukola kyenjagala okusomesa olwaleero njala kutegeeza ku bantu bwayogeddeko abalina okukwataganya ku Ssaabasajja Kabaka ku bulwadde bwe tekuli wadde n'omu ateekeddwa wadde okuyimirirawo mu bigere bya Ssaabasajja Kabaka ng'alwadde kamba kuddemu gwe kennyini wabamenye nkubuulira baani abateekeddwa okwogera ku nsonga zino n'ebifo nga sinagenda eyo emyaka gibadde na n'ekitundu nga twogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka wali ovuddeyo n'okolako posti yonna ng'esabira oba ng'eyagaliza Ssaabasajja Kabaka okussuka obulungi oyagala tugamba nti tomanyi nti Ssaabasajja Kabaka abadde mulwadde gwe ku platform yo ku Twitter oba ku Facebook bwenyi bw'ekitabo wali okozeko posti wadde ennema oba ya sentence 2 oba ya nnyiriri 2 ng'eyogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nti batumusalire naye omukulembeze omu Robert Kyagulanyi Ssentamu azze akikola lunyinga ateekayo post oyala tugana ne president naye ye ebintu byakola tebikwatagana gwendowoozayo kati kansooke nzajja mu katambiko kano eddakiika sekendi 3 ng'onyonnyola abantu kubuli abantu abatuufu abateekeddwa okubeera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka wulira oyambadde akakofiira ka Nuupu aka people power g'ogamba Kabaka ajjanjabwe oli mu buyoka wa Katikkiro mu buyoka Katikkiro oyo omu oli Kasujju Lubinga oli Namasole gwe Ssaabaganzi kojja wa Kabaka omuntu gwayogeddemu omutuufu ali ogwo Kasujju Lubinga kati ate alukutambulire akusibira amenvu entanda Kasujju Lubinga gwayogerako wuuno mu bigambo bye kennyini ng'alemeseddwa ogenda okulaba empologoma ya Buganda kyennavuga nti togezanga n'okola ensobi n'oyogera ekigambo nga tosobola kinnyonnyola bulungi nnyo Kasujju Lubinga ngenda mukuteerako asangulewo ka vidiyo ke wakoze era otegeeza abantu bo abakuwugiza obunyama nti it was a mistake gye wakoze okulirizinga audio eno kubanga obutamanya tebukugisaako musango saamanya ani yakusiiga Mmengo nga tewamanya biki ebirina okukolebwa
iyo voice note doza kama ku nsonga z'obwakabaka Buganda nga BBS weri kyali yeetaagisiza abalala okukoowola ne batandika nga Simba bwe yatandika ebintu by'engero nga Mengo weri ng'eyagaliza obwakabaka bwaffe okutambula obulungi owulidde kakati mu bintu ng'ebyo abalina kye bafunamu bo balina kye bakola kye bafunamu tekyali badde kyamagezi nange kennyini okugira naye bwe ndabye ng'obulimba busutse n'abankowoola naye ng'eriyo agenda okuntaaza bwe nakuba omulanga gwa luli walaba yantaasa wala yankuba akaama bwe kinajja kino kaakati nagenze ku lubiri ngobeddwa bweru ng'amagye ge gantwalaganya ani agenda okulabirira famire zange naye amagye tebagabuulira baabitiibwa balina kugenda kulaba kabaka banzira bananze bye nasoma sibayo banange bikyamu olaba kabaka ku buliri bwe olaba kabaka ennono bwegamba nti teryanzigalira naye ku mulembe guno ogw'abaana abagezi tuzze tukuba emiranga ng'abantu bagiwulira bwe twagezaako okulwana entalo zaffe ng'ab'Emmengo batutundako embuga zaffe tetwafuna kwanukulwa era okukakkana nga ngenze eruzira olw'ettaka era nga lipangiddwako emisango ku kino ekyokubiri era najja wano n'endaaja na kitalo mabeere katambi saafuna kwanukulwa kwonna kaakati essaawa eno ennyimba mbadde nziwulira emitimbagano mbadde njiraba nga bakoola Kasujjulubinga Kasujjulubinga alina emikolo egiwera 10 egitali 10 egitali 15 muli okwambaza Ssaabasajja eddiba eryengo nemwogererako bino nti olw'amabala 2 ovudde mu balangira be mbadde nkuma n'oli obwakabaka okumukwasa empima Nnaluwangala kaakati ebigambo ebyo byonna buvunaanyizibwa saalivuddeyo ssaawa zino obaako kyenjogera naye nga bwompise n'okulajana kw'abantu n'abo abayimbye ennyimba omwezi guno nga 19 oguwedde neesitula nga mpulidde amaloboozi gammwe ne ngenda ku lubiri ekireka nasangawo amagye ne baŋŋamba nti nga tofunye lukusa kuva wa Katikkiro Peter Mayiga wano weta nali mu mmoroka njeru eyakkuluga waliwo eyanyamba okunvugako zaali ssaawa 3 ez'okumakya nagezaako okukubira ab'omu ofiisi ya Ssaabasajja Kabaka essimu okwo kwe tuyita mu Buganda okweyiwa amanda mu mbugo wakoze audio n'ogita abakujjajjatta ne bagitambuza which is okay naye ngenda kukusomesa kubanga oli nsobola otegeere mu bantu be wasomye mu katambi ako omuntu omu avunaanyizibwa ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka singa aba akyadde wa Kasujja yoyo gw'owulidde ow'ekitiibwa jjajjaffe Kasujjulubinga yagaanibwa ogenda okukola emikolo okulasa Ssaabasajja Kabaka mu mbeera mwali wakipostingako kwokonna ku social media platforms zo nedda kati njera kubuuza musajja wo Sanoga Mulengejja Kawenke ne Mr. Alaji yali apostinzeeko ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nedda yatugaa nti wa Alaji ffe ne tugamba nedda n'ennwana nammwe okutuusa ensulo yategeera nti Ssaabasajja Kabaka olumbero mu balembirizi mpaka olwaliro kati gwe bombuuza nti musaaki mwenyimirira okwogera ku nsonga za Buganda kiba kitegeeza nti goli mbuzi bubuze yabula esaana okubbulula mu buzi bwo ate odde mu buliga kubanga obuliga bwe butawuliza ne busirika naye embuzi n'oba ogenda jibba lwaki lyetambula ekuba enduulu kyendi bukola kati mukulu njagala nkutsomere Ssaabaganzi kojja wa Kabaka takwatagana ku nsonga za Kabaka singa aba afunye obuzibu alwadde tekisoboka Namasole nnyina wa Kabaka naye tavunaanyizibwa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka kabeere Katikkiro Mayiga bamyuka we teri akwataganya ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ku bulamu bwe kabeere Mulangira kabeere Mumbejja kabeere n'abakyala nedda bano wammanga be bantu abavunaanyizibwa ku nsonga singa Ssaabasajja Kabaka aba afunyemu obukosefu asookera ddala yono mwennyini gwe nva okuzanyira Kasujjulubinga mwamugoba temwakkiriza genda ebbanda mu lubiri kuliko Mutasingwa ono naye mutaka kuliko Mugema naye mutaka kuliko jjajjaffe Kayira Gajuule kuliko Muteesa Asira ne Kasujja Ebusujja
kati ne kubeerako n'abakyala basatu abasiige abanga bannansi n'abalala bakola emikolo egy'enjawulo. Kuno kuliko namusu ono yakola ku nsonga ezandibadde ez'okutegula Ssaabasajja Kabaka mu mbeera ey'ekintu singa aba yagadde okwetaawuluza. Nakubulwa ye mukyala abeeranga Nansi gwe tuyita Keyala, alaba Ssaabasajja Kembeera mwali yamuwa eddagala yayogera buli kimu. Ne Nakakande be bakyala basatu. Kati gwe wakoze audio manyi bagatambula empolampola n'oteekamu abantu abakyamu kubanga tomanyi. Muli mu bubuze mwawula mulina okutegeezebwa nti abasiga mu kifo kikyamu nnyo. Wakoze audio nga tumanyi tusobola ogi-interpret nga we can interpret each and everything kubanga tumanyi. Twakolera ku byoto. Nebwe ekikulu temumanyi mwagala nnyo okwogera politics ow'ekiralu. Kati njala kugamba mukulu bwe mba nga nkunyonyodde ensonga ezo era njala tegeeza abakugoberera nti mmwe bennyini mugenda kweyiwa manda mu mbugo ensi ebategera ensibuko yammwe obuvo n'obuddo nga nnabo gye simufungize. Olw'ensonga bambi mweyanise nnyo ku nsonga ze mutamanyi. Ndowooza otegedde bulungi nnyo mu kigulano gikyaleero njala kikomyawo ofune essomo n'abo bakugoberera balowooza nti bakujjajja ttambu oyogera nnyo simanyi omanyi kikyamu. Kubanga tomanyi ate nga atamanyi abeera muyizi ne tumuyigiriza. Y'ensonga lwaki baateekangawo ebigango. Okifunye mukulu kansubira nti ensonga okitegedde bulungi nnyo kye mbadde njagala okuteekawo abantu bakitegere nkiweko ekitangaala bantu bakifunye bulungi nnyo. Ndowooza otegedde mukulu kiraasi badde yakimpowooze sikutte wadde omuggo nti nkubye nenjagadde kutegeeza mu bufunze ekigulalogi nkiwumaliriza kati njala genda ku information yandeese. Sharing a video. Olwatuuka nga mbalabira nakuza omwezi ziri 19 omwezi ogwokuna omwaka 2023 amannya Lumbuye Chemical Ali yayingiddewo kati. Oba oli agenze nange simanyi kati Chemical Ali in the house. Tutandise tutya. Okusookera ddala twogedde ebigambo bingi nnyo ne bibona social media wonna era abantu babitegedde. Ntandise tebaako mwonna byabufuzi yenna ng'agamba nti ayagala enkyukakyuka nga takola bigambo bino wammanga. Abantu abali mu diaspora bimujege muvuma bibatambuza n'okusasula obumu butambuza strong essaawa zino. Waliwo ekitambula kye tutambuza nga munaano gw'okutaano kye tuyita economic shutdown n'ebikirimu ebirala. Njagala ombulire omuntu ki member of parliament oba kansala eyakitadde ku mutimbagano gwe ku bwenyi bw'ekitabo ku social media wonna taliiwo nga ne kye twasooka okukola mu mwaka oguwedde guli kye twayita economic shutdown countrywide. Tekuli munnabyabufuzi yenna wankyukakyuka ate mubuzi wali mu nopu yakyogerako tewali. Kati kikuwa kyakulabirako ki? Nkiddamu nga munaano gw'okutaano tulina okwekalakaasa n'okuggala eggwanga lyonna. Ngera kubuuza mukulembeze ki eyakitaddeyo ku mutimbagano n'agamba tugenda kukola kintu kino era ffe wali ku social media ffe tukiteeka ffe tukitambuza kikuwa kyakulabirako ki? Gula amaaso kikuwa kyakulabirako ki? Awo sigenda kulwawo. Tugenze ku nsonga endala. Ngenda basaba nabagamba project y'amabaati tugiveeko oli comedy oba kandolindoli ndoza mwakategedde bulungi. Temuddako yo comedy w'amabaati muveeko. Njala tugende ku nsonga enkulu. Ngenda basaba mwena n'obuvunaanyizibwa banna Uganda. Tulina essanyu lingi okulaba nti banga live bagikwatamu naye ekyo tujja kigumiikiriza kubanga tebaagala kumanya information kubanga kati kavudde kwanjula kati katandise. Tulina ekintu kye tukola nga tetumanyi tukipromotinga. Twasuze tupostinze omutamiivu abantu bamubuze atambudde which it was very okay. Naye indirect tuba tumupromotinga ekinjala mu kitegeere. Nabagamba nti abasiraamu Saudi Arabia tebaagala kweriranya kyonna n'abagoocha ne bw'okola tebasobola. Naye nina ekintu kye njagala musooke mutegeere waliwo kige kye bayita mu luzungu bakiyita submerging okugatta ekintu ne kibulira mu kinnaakyo. Yes yagenze
n'ayita mu bantu abantu ne bamubula nga badde bakoze enteekateeka obutaswala ate ne baleeta baganda baabwe ne bazzukulu baabwe okuva e Rwanda bayingira mu baasi nozambulayo ne babakuŋŋaanya okulaga ekifaananyi ekibaddewo ne basubmerginga bulungi nnyo ekyo tuyita submerge ne bayingiramu ne bakwataganya ne bakola laali ennene nnyo naye nga laali badde evudde Rwanda enamba esinga ne bannayuganda abatonotono abaddewo kikulaga these people are submerging slowly balina kye babala mwalabiko obutambi obadde butambula ku social media oba abavandimwe abalana abali mu UP abali mu SFC nga beewaana ebyo boogera ekyo bw'ogatta abaana bano kye bali boogera abasirikale nakino ekikola ekikoleddwa ku booda nga ono omutamivu akola ekintu ekyo kikulaga submerge egenda mu maaso arrogance preparations buli kimu kye bakola ffe tulinawo ki we need to counter-attack these people before it's too late. These people are submerging begatta okuba nga bakola ekintu kyekimu ffe tulinawo ki mubulabe otabe bamajje nga boogera bano bavuze baasi okuvirwa nazo nampiti babayingiza ne basubmerginga kibavuga kintu kinene nnyo naye na information ekikwatako sigenda gita kuba biseera bisinga bwenta information abantu bamu babooka naddala bano abali mu refugee camp babooka ne beebuusa sijja kyogera kambaleke bwe binaabeerawo ne mukirabe mutegere bulungi nnyo nti ebintu nga bitambula tulina okusitukiramu ng'obudde bukyali ekyo kyo nakyo nkibalekedde awo tutandise tuti bw'obanga oli muzadde yenna ng'oli mu Uganda naddala mu Buganda wuliriza ebigambo bino wano wenagambidde muyite Yoserite Babula otakusana wakati nsete tamuzazedde nsanga bisibe jiri Dr. Ruth Acheng Dana Twine ne Janet Kembabazi mumpulize bulungi nnyo abazadde mulina kye mutamanyi bamaama bataata muwulize bulungi nnyo waliwo olukwe namutayiika olutambula mu Buganda olw'okusaanyawo amabujje gammwe mu ngeri yonna esoboka era nga luteeketeeke muno lukuliddwamu Yoserite Babula otakusana muteno wakati nsete tamuzazedde nsanga bisibe Dr. Ruth Acheng Dana Twine ne Janet Kembabazi mission yabo bekigendererwa kyabwe kyakusibaga baana bammwe mu ngeri yonna esobola okusingira ddala mu Buganda okendeeza enaaba ekintu kino kitegeke bulungi nnyo era kigenda mu maaso abaana bammwe ssaawa zino bali mu bagema kimpowooze kuba twakikuba ntukisuula naye ng'ennamba esinga obungi abaana abasinga obungi bali mu bamasomero nabagema abaana ne batandika okulwala abasinga obungi era abasinga obungi bali mu malwaliro bafudde naye mwina kye mutamanyi essaawa zino mumpulirize bulungi nnyo amambulugga gali mu masomero kyekireesa amambulugga skin rashes ziri mu masomero kyekireesa skin rashes abaana bakubwa eyaabwe temukimanyi amata galatomiri gali mu kugaba mu masomero temukimanyi they are poisoning your kids without your notice amambulugga geetoolodde Buganda skin rashes zeetoolodde Buganda nga biva ku bintu bali mu kkuba abaana bammwe mission y'okutta abaana bammwe mission nnene nnyo ne temwagala gitegeera kuba mwebuzabuza nga bafuka banaaba tubagamba ensonga zino mugaanye okutegeera naye ekirungi ne Musa butyo Katonda yamugamba zimba eryato lino oteekemu abantu bange n'ebisolo ebinaakuwuliriza era baasigala abaafa baafa nammwe mbagamba mission ey'okusaanyawo abaana bammwe egenda mu maaso ate nga y'amaanyi nnyo era kigenda mu maaso bali mu kugema abaana bammwe ebifuba bingi nnyo senyiga abaana bakolanga emizinga egikola ki egiwamba era bigenda mu maaso kubanga mission ya Janet Museveni okuba nti bali mu kutta abaana bammwe egenda mu maaso ekyo temukimanyi bulungi nnyo era mukitegere bulungi nnyo so mbagambye abaana muboyagala abaana ennaku zino si bangu bakuzaala mujja abaana bammwe mu masomero oba mugaana obagemesa athe omuntu akikole amambulugga senyiga ebifuba skin rashes amata g'embwagala agalimu obutwa bali mu biga babingi nnyo bitambula awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala etteeka ery'emikolo egy'ekifuulannenge wakati w'abaami n'abakyala eryayisibwa mu ssetteeserezo wa Uganda ye buvudde katono nga lisigaddeko Yoseeri okussaako omukono lifuuke etteeka Yoseeri etteeka limufuukidde etteeka wetwogerera essaawa zino abaddukanya enkola eno ey'ekifuulannenge okwetoola ensi yonna
bataddeyo seriti bahabulwa lutabaisiro mutano wa karizete tamuzidde kunanga tageza n'ateeka etteeka eryo mu nkola pressure emuli bubi era kyamuyitiriddeko nnyo n'atuuka okuba nti ayita olukuŋŋaana lw'abasajja n'abakazi abakulira ekibiina kya NRM olwa seeke olunaku lw'enkya lwakuna basobole okuba nga bateesa ku nsonga zino olw'ensonga nti kintu kimuyitiriddeko olukuŋŋaana lugenda kutandika ssaawa ssaawa 3 ez'okumakya mpaka ssaawa 11 bateese ku nsonga zino naye nga abantu abafunye ku nsonga zino kuliko yennyini chairperson wa national which are the president and the national chairman of NRM, vice president, prime minister, leader of government business, kuliko secretary general NRM, house of controller, and the senior presidential advisor on security and defense. So nabagamba nti mukyajjukira video zange eteeka eryo tajja designinga ajja direkawo awo basina kindi bali wabiri mu kooti kyekigenda mu maaso. Ebbaluwa yino mwagirabe dda atambudde ku mutimbagano njagadde gibategeeza nti enkya meeting gyeri oluvannyuma lw'abasajja bano abakulira ekibinja ky'abakulira group y'abavuga empanka omuteekako nenga nti ebbaluwa etteeka lino tageza n'alisayininga so omusajja ali ku pressure ey'ebintu ebyo ebyokuba nti essente yazirya ate alina okusayininga etteeka naye nga tayagala lisayininga kati wano wenjagala okutegeereza abatamanyi byabufuzi mu politics wambi bufuzi buli kigambo kyonna ekyogerwa kikola amakulu ate kina kye kyongerako oba kina kye kikyusaako bannaffe kye balimi okutegeera nti wojja ku social media kuno n'okola statement erina kyeyongerako oba erina kyekyusa nze okujja wano nempa information erina kinene nnyo kyekyusa n'okutaasa eggwanga ne bannayuganda ate si kikola nti ntaasa abantu ba national unity platform bokka ntaasa aba NRM aba FDC aba DP aba UPC ne bannayuganda bonna abatamanyi byabufuzi yensonga lwaki nkyasigadde ku social media nandibadde navaako naye ngamba nedda bannayuganda bagenda sigalawo batya mu nsi ey'obuzibu bw'amaaso nga ne information tebagirina kyekinemeza ku social media kuno kati nze gwe mulimu gwange naye njala kutegeeza gwamanye byobufuzi mu byobufuzi ekigambo ekyogerwa kiteeka okuba kina kyekyongerako oba kina kyekikyusa nze akimanyi nsiiba nkikola kati gwadda mukandolindoli okwetoola ne weebuzaabuza ng'afukaanaaba era ne weetoola ng'omukka oguli mu ovulo nkiddamu omuntu adda mu kwetoola nga tokola statement ziyamba bantu nga weebuzaabuza weetooloola olinga omukka oguli mu ovulo kubanga tegulina way out kitegeeza nti byoliko tubitegeera tulina okusigala ku mulamwa twogere ensonga zino zonna nga batulina ozoogera mukitegedde bulungi nnyo kati njala bategeeza mwerabidde nti president waffe baadde bamulumika kuvuga empanka mwana bamutadde mu bintu bingi bamwogeddeho kasasiro mungi nnyo etteeka lyaggwa ono pasita mizingoonyo bujingo najja nayogerera Kyagulanyi kati njala kubuuza pasita mizingoonyo bujingo etteeka baamala oddikola era ne lirindirira mukama wo tibahabulwa kikyokola omukubira essimu mugambe nti owaayo etteeka lisayininge kyembagambye nti any statement which is made politically ebeera erina kyeyongerako oba erina ekyekola kikyetaasa byonna babyogedde kati nga byasirika kitegeeza nti kyebaali babala okwona erinnya lya Kyagulanyi n'okumusibako enziro bo baali bamaze okugusa information yaabwe gye baali baagala mukitegedde bulungi nnyo kati awo wenjagala mutegeere nti ebyobufuzi buli wamu bibeerawo era bitambula bulungi nnyo tugenze mu maaso njagala nsooka empisawo information eno ndyoke nzijja nkola information endala eddako nga njawudde bulungi nnyo okay simanyi omuntu gwe nagambye kamala okusaako wano data nina gwe nagambye okukuba essimu ku nsonga z'amazzi ga Havana nga sinakatiemula oba wali wampadde information simanyi oba osobola okukuba essimu ongitadde lindako kati bibino bibadde mbagambyeko already batandise okufulumya Minister of Health etandise okufulumya ebintu bino wammanga kambi batere wano musoke mulabe bataddewo kino bagambye be aware of MAPS diseases outbreak, keep your child safe, keep from spreading MAPS.
kati ndozambira bulungi nnyo mbadde mbagamba mayi mwebuzaabuzanga abafuka bana bati mwagala kumanya nsonga zino akakka akafuluma kati nenga babi spreading abaki be bantu banne bennyini balina kye baagala okujjawo abaana bammwe nga muganya okutegeera biibyo gemambuluga gembagambye bimwe banene akabyogerako senyiga ekifuba ne skin rashes biibyo mwe mugamba nti biibyo babyogerako kati kamala okulaba oba nfunye information gye mbadde njagala alindako evideo bagikwata naye no kambo information nze ngende mu maaso abasigadde muneetegeerera. Alright, mwenna abali mu lubiri ng'ennaku z'omwezi 16 ku Kabaka birthday run njala bategeeza bw'obanga wanywa amazzi aga Havana oba amazzi ge bayita amazzi gano bw'obanga waganywa please genda weekebeze ng'obudde bukyali. Bw'oba wanywa amazzi gano aga Nirvana aga Pepsi Cola genda weekebeze oba ge mazzi ge basaplayinga mu lubiri aga amazzi bwo aganywako mu lubiri emmengo mu misinde genda weekebeze. Ensonga eri etya amazzi gano aga Havana ntegeezeddwa okusinziira ku sources zange ez'enjawulo gaakoma okubeera okufulumizibwa mu mwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde 2022 gazzemu fuluma papasire nga bagatagetinga abantu abagenza okudduka mu misinde mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka emmengo era we gazzemu okulabikira. Kati bwe wanywedde amazzi gano aga Havana oba amazzi gonna nga product yavudde mu Pepsi naye ng'emaze ebbanga nga teri ku market, tandika okugenda ew'omusawo batandike okujjamu obutwa ng'obudde bukyali. Amazzi gano gali contaminated okusinziira ku information gye nafunye, gabadde gamaze katale nga tegaliko kuva mu mwezi ogw'omunaana nga tegafulumizibwa. Pepsi gyebadde gakola ne gafulumye papasire kutagetinga bantu baganda abadde mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka mu lubiri emmengo. Gano amazzi gano n'amalaga Pepsi gyafulumiza ku lunaku gabadde gafuluma. Mutandike mugenda kufuna ebirwadde bino wammanga, mugenda ku developing cancer cells, mugenda kufuna complications mu lubuto, ate muyinza okufuna slow killing poison sinakindi ekigenda okuviirako okuserengeta ewasenkaba nga obudde bukyali. Kati buli yanywedde amazzi ago sooka obuuze bifo nga tonnakuba nduulu, gamaze ebbanga ki nga tegali ku market okuva mu gw'omunaana omwaka oguwedde gasemba okubeera mu katale gazzemu fuluma nga gagenda ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka abantu gye baganywedde basinga obungi. Naye okusinziira ku sources bangaye nti amazzi gano yabadde target okugawa abasajja n'abakazi ne bannayuganda abadde emisinde egyo okuba nti bakola ki, banywa amazzi gano. Kati genda musobole okufuna kye tuyita deactivated charcoal oba kye tuyita carbonate agamba kerenda amaddugavu bakola mu nsaano y'amanda, osobole okuba nga bakubulya engeri gy'ogenda oganywamu bakiyita okwejjamu obutwa ng'obudde bukyali before it's too late. So mwenna abaali mu lubiri ne mukozesa amazzi ga Pepsi agaakoma okubeera mu gw'omunaana omwaka oguwedde nga mwagakozesa mu lubiri, please mugende mutandike okwejjanjaba ng'obudde bukyali, otherwise mujja kifuuwa nga mukizza munda. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. Amazzi gasemba kubeera mu October, gasemba kubeera mu October si mu gw'omunaana mu mwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde omwaka 2022 gazzemu okulabikako mu lubiri nga emisinde gya Ssaabasajja Kabaka gitandise okuba nti gibeerawo. Awo nvuddewo. Kati ekyo nga nkimaze njagala genda ku nsonga endala. Bannayuganda mwenda bali mu ggwanga erya Amerika, kakibegi kibuga kimwoli njala bategeezako bakano mbuulire. Bw'oba nga oli wankyukakyuka njagala obeere mwegendereza nnyo gy'onywa gy'osula n'abantu b'otambula nabo. Ensekezi nnyingi nnyo eziri mu ggwanga erya Amerika ezaafuna obukunkumuka nga zikola profiling gamba n'okuwa bannayuganda obutwa. Mwegendereza nnyo abantu abali mu Amerika bannayuganda naddala mu kibuga kye bayita oba mu province gye bayita Boston. Mwegendereze nnyo abantu, mubeere beegendereza nnyo, mwekuume mu bulamu olw'ensonga nti ensi tetudde. Abaagala obukunkumuka bangi,
bambala eddiba lyengo bambala eddiba lyendiga naye nga munda bajjudde amagumba g'abafu batambula bagabutwa ate nga nkwezenge era abantu bebamu bali mu house project bagitambuza indirectly naye nga ate temujja kitegeera okujjako nga mujja balaba ng'emaze okutuukawo ng'ate abagiri mbeebo kale njagala obategeeza mubeere begendereza nnyo ku nsonga ezo kati njagala tandika bulungi ne information eno tuleke tugende ku nsonga endala olwo tweet gye baŋŋambye wano amalo giraba wano lindako wano a minute olwo kye bampadde wano a minute alright amalo gisoma wano bino nja bipostinga ndowooza nga mmaze okuva ku live maye ebintu byene bikwata mpolampola eddaku zino saala nnyo okuleeka n'abantu kati njala tegeeza abantu mwenna nti nze ku lw'enkyukakyuka nasooka n'ensirika nga njagadde tubeere n'emirembe nga mmanyi nti abantu betulinga nabo bantu balina ensonyi ate baagala enkyukakyuka naye ngenza okwetegereza nga abantu tebaagala nkyukakyuka bagezaako nnyo akuteeka wansi enkyukakyuka bonga babala byabwe ekisookera ddala bwe tuba twagala enkyukakyuka tulina ogifuna mu ngeri yonna esoboka naye eriyo abatakyagala bonga baagala diplomacy which is okay naye diplomacy ku Museveni tajja kukola kati abantu abasinga obungi mwena kyemutamanyi waliwo kye tuyita okuteeka struggle wansi no gimalamu amaanyi kigenda mu maaso era kitambula naye nali neesonyiwa abantu abamu nga nabaleka for the sake of struggle naye njala kubajjukizaamu katono nina information nyingi gye nasirikira era nengireka naye njala kujjukizako omukulu omu anti mwakakola meeting 3 zemwakasinkana nga muteesa ku butya bwe mugenda okwawulamu ekibiina kya National Unity Platform nembakwatirayo nembasigaza naye ate mujja sigalawo okutuuka nga mugenda omwomu mubadde mukimanyi nti bwe twakwata abantu bano mu kirindi kati weesowolayo omwomu nalaga kalaze entuufu n'agenda 1 tekyali muntu akyasobola gamba nti kagabo wa National Unity Platform oyi yeesowoddeyo yagenze Bashir Kazigwe tekyali asobola nti wa National Unity Platform yeesowolayo yagenda n'abala mpolampola bajja kgenda mpolampola nga beesowolayo nga bagenda naye nga kiri kye baali balina break away nagikwata negiholding ate nkyagikutte mpaka kubanga na information enekusifu gye nagaana okuta nenjita for the sake of the party ne kula people power naye ate njala basaba mugende empola kubanga nze ndi muntu akuuma Ebyama ate asirika ku lw'ekibiina nandibadde bimonna bitadda naye njala bajjukiza meeting gye mwasooka okubeeramu ewamu hose mu makaage information yo nanjira nagitereka meeting gye mwaddamu okubeera ng'ennaku z'omwezi 5 mwezi ogwokusatu mwaka 2022 gye meeting gye mwalimu ku Serena Ekigo yonna information njirina era nagisirikira naye njagala bawaako sample kubategeeze nti nalimba manyi nekye mwakola nali nkimanyi ndoza kambalageko bulazi muli okumutegeere nanyini motoka eno bwe okimanyi nti waliyo ku Kigo Serena mwenna abaaliyo buli kimu nakitegeera na buli kimu kyagenda maaso mugende empola nanyini motoka eno wemanyi emotoka eno Mitsubishi UAZ 104C emotoka ogiraba ku Serena Ekigo ng'ennaku z'omwezi 5 mwezi ogwokusatu omwaka 2023 emotoka nyini yo gimanyi bulungi nnyo so funding gokimanyi information engina information ya meeting 3 ku Serena Ekigo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokusatu omwaka 2023 ku Serena Ekigo information yo nangirina yonna emotoka nyini yagimanyi bulungi nnyo nimwateesa mbimanyi
kwe kugamba nti ajja okuntomera ojja wenywezeza kubanga nina bingi nnyo nina nyukirya gye nsobola okusumula wano ensi n'etya eyo nga njivudde nkuwaako just preamble otegeere entalo z'otinkula nti jja kukomekereza mu ggwe ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokuna guno gwe tulimu ejjinja mu hoteri emu era abantu abali mu meeting eyo bwe bali mu meeting eno mwali ne muteesa bulungi bina mwayogera mbina on record naye njagala baleka buli simba leke mbategeeze nti mugende mpola bakulu okusirika siri mu siru n'okuba nti ennaku zino waliwo information gye sikyafunya n'enjireka siri mu siru mba ntegeera njagadde kuwaako sample mutegeere nti nnaku z'omwezi 4 ogwokuna lwe mwali ejjinja mu hoteri gye sigenda kwogera mannya for security reasons kuba nyini omuyinza omutuusaako obulabe buli kimu nkirina nnaku z'omwezi 4 ogwokuna mwaka 2 jinja naye nnaku z'omwezi 5 omwezi ogwokusatu ekigo emmotoka yiyo njikulazeeko naye ddala gye ziri nnyingi nnyo emmotoka nzirinaano buli kimu nkirina ne information nagireka lwa kibiina kya national platform na people power n'abala information enjirina so njagala bategeeza mugende empola ojja kusasula abantu bannumbere ojja kusumulula akabokisi k'obuuka obw'eddalu ntegeeza ensi kyenjagadde okutegeeza nze sina lutalo na muntu naye bagamba bugambi so mugende empola nanyini motoka eno gimanyi era kati ndowooza wooliga kubugumya otegedde bulungi nnyo so njagadde bategeeza mugende empola kubanga mu meeting zino ze mutuulamu obange neyennya bababuuzizza nga tulya ku social media balanga ekintu ennaku z'omwezi 8 ogwokutaano era omukulu omunaye mukanaga nti kitekirina makulu kiwali kigenda mu maaso buli kimu twakimala tewali kwekalakaasa teri asobola kwekalakaasa buli kimu twakimala kuba bwe natandika okwogera ebyo bijja kuwanvu ate njogereremu ne byambadde sina kwogera naye nga kyemba mumanya mbawadde kyakulabirako nti economic shutdown gye twasooka okukola teri mukulembeze yenna yateeka kintu ekyo ku social media neno gye tupromotinga nga 8 ogwokutaano teri kabere kansala yatadde ekintu kino ku social media taliyo yakitaddeyo kikulaga ki they are playing down the struggle playing a struggle wansi bagideclining ebeera nga bo bajagalira but mbasaba tugende empola era tukwate empola tuli kulamu bw'abaana abadde mu kkooti olwala nga bali mu kwekalakasa basibidde ebbanga ddene nnyo nga bakikooye naye nga muli ku musaayi gwabwe gwe muli mu kuzannyirako jera bategeeza manye ebintu bingi guno omutwe gulimu bintu bingi nnyo naye olw'okuba nti I respect my president nekyennakola nti saagala kwabuluza po mwagala njogera ebintu bino mudduka emisinde nabaholdinga bulungi nnyo mulina okubeerawo wadde struggle mugiplayinga kulu esigale ng'eri awo naye mulina kubeerawo mpaka mpozi nga munaagenda omu ne buli kimu kimanyi bulungi nnyo kirina n'obwongo kyovula musindika buli kiyenje kyonna kijja kirumberumbuye which is okay kuba ekisobola kigana kubanga mu bulamu kibeerawo naye njala bagamba tugende empola nanyini motoka eyo gitegedde bulungi esaaze mwali mwenna abaaliyo mbamanyi na buli kimu kyemuteesa awo nvuddewo ebbanga lizze eriwera nga mbagamba nti abasajja bafuga eggwanga bandits abajja okunyaga eggwanga ogenda nga si bannayuganda nga mulowooza nsaaka omanyi bagamba nti obudde ye mulamuzi asinga obukulu kubanga buli kintu ekiwa obudde bwe butuuka kyeraga nabagamba yoseri talina nsibuko mu uganda ne mbagamba n'akabinja konna kaalinako tekalina nsibuko mu buganda manyi ebyange mbiwa obudde mutabani we agenze mu Maserengeta tebamuzaalayo teryamumanyi ka video ke mwalabye ejjo bampya omwenda naye ekyo tukireke kubanga naye talina nsibuko njagala muddeyo muwulirize video zembadde nzijjankola ekiswaza omugagga kwe kutanaka entula nga mu bantu nze nina ssente nyama ndya kilo naye ng'ate ekimuswaza kwe kutanaka entula atya omugenzi Jeno Tumwine Liso moja bwe yafa ettaka lyabba kuba muziika era kyekijja ye nga ye kuyatandikira
nga tekuli kitawe tekuli nnyina banyini ttaka ne bagamba nti ettaka eryo tebamuziikako ettaka lyaffe sirirye bamuziikira ku mudumu gwa mmundu teri muntu atalina buvuna buddo nozamula bulungi nnyo tubadde tuli awo noono mugenzi Keith Muhakanizi eyafudde era twali tuli ng'ettaka lye bagenda omuziikako tekuli wadde ekijja kya jjajjawe yatandikirako nga n'ettaka yabbalibbe kye tubagamba nti abasajja bano bonna tebalina nsibuko wadde beeteeka nti baayo teri abamanyi kati wano wenjagala tugende ku information entuufu gye njagala muwulize bulungi nnyo njagala otega amatu bulungi ompulirize bulungi nnyo gw'okimanyi nti ku nsi kuno ffenna tukolerera ttaka era gwali omanyi value ettaka ensi n'ensi zaalwana okufuna ettaka era nga nannyini ettaka asinga obunene mu nsi yonna gwe bayita Bungereza kubanga yatambulanga n'akwata abazibe emisango n'abatwala ku zisemazinga ez'enjawulo ne batandika okusiisirayo n'okutwala amataka g'abantu era y'ensonga lwaki oluzungu lwasaasaana ensi yonna kati wuliriza obadde okimanyi lwaki ettaka lyonna mu nsi ze mulimu ez'amagulu meeru ettaka gavumenti yerivunaanyizibwako kubanga bakasanga batandika ensonga zino bamanya value ettaka mwe gye mutannamanya kati bw'osanga omuntu ng'abuleminga oba avunaana Lumbuye okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka custodian wa Uganda wa Buganda akuuma ettaka lyaffe nga singa Ssaabasajja Kabaka amala n'aseera ne bamutta polotiyo ekibanja kyo ettaka Museveni agenda bitwala nga bw'akola ekkalamojja njagadde kuteeka mu sensi muntu otegeere e Bungereza mu America ne mu Europe nsi ntono nnyo mw'osobola okugula ettaka n'obeera ne ownership obwannannyini mubeerako liizi bwe ba siriizi mufuna kye tuyita mortgage n'ogula enju n'ogisasula obulamu bwo bwonna naye obadde okimanyi nti omuntu bw'osasula mortgage bw'oweza emyaka 65 bansanvu kubanga mu Bulaaya tetulina kye tuyita extended families mwana wa ssenga wa kojja wa neighbor wa muganda wa muko tebaliyo buli mbuzi ku nkondo yaayo bw'ozaala abaana ne bakula buli mwana aba alina okugenda otandika amaka ge bakuleka mu nju bwomu mu nyumba gye wasasula mortgage kati bw'omala okubanga osigadde mu nyumba bw'omu sisitimu y'e Bulaaya ekugamba bwete nti obeera wa mugaso nnyo okuva ku myaka 16 okutuuka ku myaka 69 kasita oweza emyaka 7 oba tokyali valuable kubanga giri emyaka gyonna oba osasula omusolo gavumenti ekufunamu omusolo oweza 7 oba tokyalinawo osobola kusaba mulimu ate oba tokyasobola kusasula musolo ekiddako ki abaana bewazaala baasasana bagenda mu nju osigaddemu bwomu bagenda kukwata bakutwale mu care homes ennyumba yeeno bagiteeke katale bagitunde sente zivudde mu nnyumba eyo bakulabirire okitegedde bulungi okujjako nga waleka ebiramu noga nti ennyumba eno abaana bange babakola ki n'ekitali ekyo ennyumba yeeko ennyini gavumenti gyetunda sente ne zikulabirira mpaka lw'onoofa ekyo tugende mpola tukitegeere ekira kinjala mutegeere ku mugaso gw'ettaka nti kanso esigala ekujjako obusuulu omusolo ku ttaka ku nyumba gye wagula kye tuyita ownership of land kati Museveni aleeta abanyarwanda okubayiwa mu Uganda okukola kye tuyita occupation naye ng'ateekawo ekintu kye nti bano bajja bamukwatira ettaka bw'amala okuwangula olutalo lwalimu ne Buganda ne Lumbuye n'abantu banna Uganda ettaka lijja kuba liri lyonna nga ye custodian nga yalina obuyinza ku ttaka kyovala olwanyisa Maryland eveewo ownership of land ng'olina ekyapa ky'olina endagaano kyalwanyisa kiveewo kati gwaga nti Ssaabasajja Kabaka tomufaako nga ye custodian abulookinze mission ya Museveni ne Lumbuye ayogera kitegeeza wayiika Windows ekyo kankikulaga value ettaka value ettaka yeeno munnange eno mu diaspora gye tuli teriyo bijja teriyo muntu nti alina ekijja gavumenti n'ebitongole byakyo ebya gavumenti ez'ebitundu gye bayita local government omubeera state council oba municipalities ze zivunaanyizibwa ku limbo oba semitale e Uganda semitale zaabanga z'abagwira abayindi era state council yavunaanyizibwangako oba omuntu yenna afudde ku street nga tamanyiddwako buvuna buddo singa omulambo gwe gubulwako omuntu waagwo gye batwale bakuziika eyo mu semitale
Museveni najja ne baga nti alina program ey'okugyawo obwannannyini ku ttaka azzewo system ya semitale nga temukyalina kijja. Ekikubiza n'ekijja kwe kulaga obuvono obuddo bw'abajjajja ne bajjajjawo nti ono mujjajja wange yazaala gundi gundi yazaala gundi. Eno e Bulaaya batuteeka mu semitale bakuteeka mu semitale bakuziikaawo. Ate toyina garanti nti bw'onoofa n'omwana bagenda muziika wano. Mugenda okwetola semitale mwenna bafiiriddemu nga bakutaddewo gw'omuddugavu bataddewo muzungu tewali muntu alina permanent place mu semitale y'e Bulaaya. Ewafiiridde omuzungu bateeka omuddugavu obateeka omuki obateeka omuki tebeetaaga kumanya kati value y'ettaka yeeyiyo ggwe ayina ekijja wooziika omwana w'omwana wo nga ne jjajja wa jjajjawo ali ku ttaka ebyo kye bayita value. Museveni kyatayagala yeddiza ettaka lyammwe. Kati bw'obanga omaze otegeera ekintu ekyo value y'ettaka ekonome yonna etambulira ku ttaka. Abasajja abasinga obugagga mu nsi yonna balimi n'abalala badiringa mu mataka na bizimbe. Ngera sooka kubuuza golooza lwaki bwe bagenda okuziika mu semitale bamala kugula space? Wali oguzeeko oba kuziika e Uganda? Nedda, kubanga olina ekijja ky'abajjajjaabo. Eno e Bulaaya tugula we batuziika space. Museveni kyayagala mbenga mugula space. Bw'oba okyayina embavu ku ssente z'olina z'okola nkusaba ogulire ettaka lyo oba poloti wezimbira amakaago kubanga address kintu kikulu. Naye ekintu kyonna kyo mbeera kye mulina okumanya kiri ekintu kimu. Ettaka kw'ozimba ekisuu kyo y'ennyumba ne webakamu gye tuyita address. Ettaka kw'olundira kye tuyita commercial farming. Ettaka kw'olima emmere gy'olya. The most expensive thing in the world is food and accommodation. Transport comes later and education comes later. But the most expensive thing in life is accommodation and food. Ekyo kibuuze nti ekintu ekisinga okubeera eky'omuwendo mu nsi yonna we wantu wetwegeko oluba kyekisu y'ennyumba n'emmere ekyokulya. Bino baasi simanyi ngenda ku mulimu eyo nyongereza ebintu ebisinga okubeera ebizibu ennyo mu nsi yonna kyetuyita ew'okusula kyetuyita emmere. Kati bw'oba olina ettaka ng'ozimbyeko ennyumba yo teri kyabugagga kisinga ekyo. Bw'oba olina ettaka we bagenda okuziika kitegeeza you are independent, olina ettaka lye bagenda okuziika. Tolinga giri emirambo gye bayita cops. Ng'ozaaki omuzungu yateeka kiga kye bayita cops kubanga oba tokyalina mugaso mufu. Ne wano mu Buganda mu Uganda buli famire erina ekijja y'ensonga lwaki tugenda ne tubirimako. Naye mu semitale tebalima bijja abatwala ebimuli basula ku kimuli bakujjukidde bayita n'akuterawo ekimuli. Naye eno gye tulina extended family omwana wasenga wa mukwano gwa kojja wa neighbor tulowooza tugenze kulima ku bijja gwe mugaso gw'ettaka. Kati gwe atamanyi mugaso gwa ttaka ng'ate okimanyi custodian ye kabaka nga zino enkweze ng'emponga bye zijja ne zikola programu z'otategeera kitegeeza temumanyi kintu kye bayita ttaka. Omunyarwanda akimanyi ate alyagala. Njogera naawe oba wagira NRM oba wagira FDC oba wa national platform nkutegeeza nkusomesa otegeere ebintu ebisinga okuba ebizibu mu nsi yonna kye bayita ettaka. Ye Mungereza kye yasooka okukola occupation n'asindika ng'abazi b'emisango ne bagenda ne boccupayinga. Njera kubuuza bakugamba nti simanyi John Speak yavumbula Nile. But remember abasoga baaliyo ku Nile era batula John Speak omulaga omuggo ogwina ateekawo erinnya lye. Kati what kind of mentality is that? Kubanga bo bayagala tutegeerera okitegeera basanga tumanyi ebintu byaffe bo ne batwepaatikako. Ennyanja Victoria linna lubale nga tukimanyi bo ne bateekawo Victoria kubanga baagala okubituuma amanya gaabwe. Njira kubuuza wano ebibuuzo bino tugule obwongo wano lwaleero. Njira sooka basomesaamu gwe lwaki olowooza nti ensi abazungu bagikutte bagiteeka mu ngalo zaabwe era nga tebaagala information efulume? Kubanga bakimanyi nti gwe tosobola kusoma ate akubuulirira tojja mukkirizamu nti byakuulya bituufu mpaka nga kimaze kutuukako. Kyava ku ki gwe tubenga osobola okubala ennyukuta w'ennamba okuva ku emu mpaka ku 10 ng'ozibala mu lulimi ntuufu? Omuzungu najja n'azikukyusiriza yazikyusa atya? Tugenze mu ssaawa. Tumanyi bulungi nnyo nti essaawa ey'omuzungu agibala vice kifuula nnenge. Nti gwe wogamba ssaawa emu ey'okumakya ebeera ssaawa emu ey'okumakya y'emu. Omuzungu nakugamba nti 7 naye ng'ate 7 mu Luganda gwe 7. Nkiddamu mu Luganda essaawa emu ey'okumakya ebeera emu, that is
emu niyo omuzungu agati ebera 7 nenga ate mu Luganda lwaffe 7 yandibadde 7 ani yasiriwaza munne era noliko omuzungu akusiriwaza empaka gwosigale kwekyo sawa 2 mu Luganda ze 2 naye nagifuula 8 gwe 8 nakusiriwaza gwe nakuteeka sawa 3 mu Luganda omuzungu zaayita ki zaayita 9 mu Luzungu gwe nosigala n'engala biyo kubanga tetusobola kutegeera bintu bino bitegeeza abantu bannaffe nti abasajja baatusiba obwongo essaawa 4 ez'okumakya omuzungu zaakugamba nti 10 mutandika okola ebintu bino mu ngeri ey'enjawulo musobole okwetegerera oli takujja nga ku linnya lyo oba ku busibuko bwo n'akubulya ebintu bitakwatagana omuntu bw'akuyingiriranga mu buwangwa bw'akuggyeko ekyokutegeera osobola okutambula nga Nakimbugwe ne tosobola kutambula nga Liliani osobola okutambula nga Namusisi ne tosobola kutambula nga Eva osobola okutambula nga Kiwanuka ne tosobola kutambula nga Ivani osobola okutambula nga Muwanga ne tosobola kutambula nga Peter talina nsibuko gw'oli n'ensibuko ekitulaza nti tambula ng'omusoga osobola okunnyonnyola amannya go gwe naabirye ndi mutabani wa gundi ndi muzzukulu wa gundi ndi muzzukulu wa gundi naye osobola okutambula nga Evelyn. Who is Evelyn? Evelyn doesn't exist kubanga baakujjako okutegeerako kyenjagala bategeeza kino kituzaawa abaddugavu ku lukalu lwaffe lwa Afrika tulina ettaka lyaffe tusobola oddikolerako buli kimu tulwane nnyo tuggyeko mu 7 mu ngeri yonna esoboka tusobole okweddiza ebintu byaffe kubanga ye kyakwagala kwe kuteekamu sisitimu eyaabwe kye bayita sisitimu kimanyi kankikunnyonnyole gwave Kampala ng'ogenda mu Bulaaya kola kye bayita sisitimu kyekino otuuka ng'osaba visa ennyingira olukusa oluyingira mu nsi y'omuzungu bw'otuuka mu bulungi nnyo osanga ensi nzimbe bulungi nnyo era ng'ogamba sisobola kudda Uganda kamala okunoonya ekiguli amagala eddiba olina kinoonya ng'oli mu sisitimu yawe mu nkola yaabwe munnange either nga bakuwasa oba ng'owasa ng'ofuna empapula bw'oba tebakuwasizza either ng'oteekayo emboozi nvuga mpanga ewaffe bangobayo waliwo abanoonya biki ng'omuzungu akakankuwe olumala okuwa empapula buli ssente z'okola omuzungu aziteeka ku akawunti yo kuliko omusolo kuliko bills kuliko buli kimu ky'olina okubanga okisasula ogenda otambula otyo mu system ng'ogimanyidde tolina kintu ky'osobola kwekolera kubanga buli kimu kikola kikwanguyira njagala bwebuuze lwaki mu Bulaaya tosobola kugula kintu mu hard cash once and for all nti ogenze mu dduuka oguze iPhone $15 lwaki bakugamba nti jangu ofune ya bbanja ng'osasulayo $5 mu mwezi egyo tuyita bakukiipingira mu mabanja neffe wano mu Africa okwata $12 n'ogenda n'ogula iPhone pwakwata n'otambula n'ogenda bo balina system gye babateerawo kampuni ekubirisi munnange twafulumiza TV inches 50 jangu tugikuwe ng'otuwayo £10 buli mwezi n'ogenda bakutera TV buli kintu bakufuula nti kyalayisi naye nga bakutadde mu system ey'okukuumira mu bwavu ng'oleme kulowooza nti waliwo ekintu kyosobola okwekolera omulundi gumu egyo tuyita system eyo okuvuga olunaku lwafunye empapula mpaka lw'oyiika Windows ku myaka 65 nga tokyasobola kwekolera kintu kyonna goloza lwaki mu Buganda omwana wa ssenga wasobola okujjanjaba nga takuggyeko ssente ne mbeera mu nju omwana wa n'omuzzukulu n'akujjanjaba mpaka lw'osizikira Bulaaya waki waliyo care home kubanga bateekawo system nti balina okubanga olina system w'otuuka ne bakuggyako ng'ovuddeko bantu bangi bavuddeko mu diaspora bavaako not because baagala system n'ebajjako ne tosobola kugirako mu system tesobola kubanga tulina extended family nga tubeesinga ku bugagga bw'ettaka Katonda bwe yatuwa
naye muganyo kitegeera ensonga bwe tuzoogera bali babuzaabuza bana byabufuzi babuzaabuza njagala bagamba mutegeere ensonga zino ekyobugagga kyolina ku nsi lyettaka kubanga bakuziika the rest of your life abaana bo ne bakulabirako woolima emmere wozimba enju kwokolera ssente abantu abasinga okukontrolinga ensi eno bagifuga ku ki ku mmere yensonga lwaki mulaba neki kye bayita GMOs genetically modified seeds kubanga baagala kontrolinga mmere nga bakozesa ettaka lye balina lye baafuna kati bwe kinaakulema okutegeera nti olina okugula obwongo bwo ove ku bannabyabufuzi weerowooleze kiba kitegeeza obudde bukugenzeeko kati gwe akugamba tolina buvunaanyizibwa kwogera ku Ssaabasajja nga ye custodian ye bulooka eyimiridde mu kkobo lya Museveni nga tukimanyi nti abasajja bannabyabufuzi be bakolaga ne gavumenti ya wansi okutta Ssekabaka Muteesa nga teri ategedde era nakati yensonga lwaki babadde balinda celebrations kino kiddamu bannyabo ne bassebo bannabyabufuzi ng'oggyeko Kyagulanyi Ssentamu ne Honorable Lutamaguzi Ssemakula wamu ne muganda we Zaake Francis Mutebi bannabyabufuzi bonna oba wa national platform oba wabadde balinda celebrations za Kabaka kufa nkiddamu kino kyonsobola nokimirako mu court n'enkyogera bali balinda celebrations nti Kabaka afudde bakole kye baagala bali abantu aba Robert Kyagulanyi Ssentamu Lutamaguzi Ssemakula ne Zaake Francis Mutebi abasigadde bonna bannabyabufuzi bali balinda celebrations mboza lwaki njagala ogende ku platform zaabwe ku bwenyi bw'ekitabo ku TikTok ku Twitter nga waliwo yali ataddeyo post Ssaabasajja Kabaka agenda jjanja we Ssaabasajja Kabaka tukusabira ku myaka 4 n'ekitundu gye mbadde ku social media bali balinda celebrations kino kimujje ku nze okusinzira ku sources zange yensonga lwaki omukulu ono yavaayo n'ayogera ebigambo ebyo byonna nga mbuulidde they were waiting for celebrations of the death of His Majesty Kabaka of Uganda Ronald Mutebi II. That was their point. Kanji badiremu mulungi njagala muwuliza statement omukulu ono gye yayogedde era munoonyeze ku post gye lyakoze n'abantu abali Mmengo bonna yiyo oyambadde akakofiira ka Nuupu aka people power ogamba Kabaka jjanjabwe oli mu buyo kawa Katikkiro oli Kasujja Olubinga oli Namasole gwe Ssaabaganzi kojja wa Kabaka abakola ebyo kamba buli bati baagala mulidde bulungi nnyo ebitabo by'omusajja ono is among the hypocritical politician eyabaddewo mu Uganda mbasomesezza bulungi nnyo baani abavunaanyizibwa ku nsonga ezo genda ku peegi oba lyawandiseko ekintu kino ekibinja kyatwala kyonna tekuli kyeyali akoze kati yavaayo ayogera alowooza tetumanyi kubanga tumanyi the same people who jubilated who celebrated when His Majesty the late Frederick Edward Muteesa lost his life, those are the same politicians who were waiting to laugh or to celebrate the death of his son. Kati wano ku bwenyi bw'ekitabo yenna asindika ebinnyo ku nsonga za Buganda newe kiba kyetaaga kunoonya kutemako mukono I will do it myself kubanga mmanyi kye mutamanyi eno statement mugijjeeyo ku nsonga ezikwatagana ne Buganda n'ensibuko yange munnabyabufuzi yenna ajazunganga omukka gw'ovulo ndi redde naawe politics aside
kubanga mnonte politician sigenda kufuga office na kubanga sijagala kubanga manyi history kyasome byafu ekibisoma eribanda byabufuzi alibuzabuzanga bafuka banaba. You were waiting for the death of His Majesty Kabaka wa Uganda to celebrate kubanga mwali mukimanyi nti awedde. Mwali mukimanyi nti awedde. He is alive and kicking mpaka Katonda wanayagala mutwala. Ndi ready. We politics wa mumbere musime bichi tutandire kasasiro ku kya Buganda jajjange yalwanira Lumbuye kuva ku masaza asatu tuka ku masageze 18 bisigadde byonna asobola obireka ne ku lwa Buganda I can't. Before nga tunayogera kibabuze 8th May ogwokutano boogera baji postinze luddawa ani akyogerako. Goroza lwaki mu Busoga ettaka bali kayanira custodian ye Kabaka wa Busoga kyabazinga kubanga yakuma abasoga n'ettaka lyabwe. Goroza lwaki Kabaka wa Bunyoro ali mumbera mwali kubanga custodian yakuma ettaka ly'Abanyoro. Goroza lwaki Olwenzululu babusanyawo kubanga yali akulira Kabaka wa Lwenzululu yali akuma bantu ba Lwenzululu abakonjo n'ettaka lyabwe yomusanyawo. Kati gwega tulime okwogera ku nsonga za Kabaka netwaka mugireke bagikwate mu kubintu bagala biwulira. Bino mbyogera nga ndi presenting omuntu atasobola kweyogerera. Omuntu yaguze kapolitike nga ali Saudi Arabia, ali Dubai, ali Oman, ali UK, ali mu nsi yonna. Custodian yakumye ettaka lye ye Kabaka wa Buganda ali mwenda mutebi w'okubiri. Bwafa batukola kye baakola aba Red Indians ettaka lye bagenda ditwala akiri ekkala mojja mu kiraba kike mutalaba. Kino Museveni kyayagala okujjawo Kabaka yakola ebiye ye video erwanyi yibaddizeeyo. Kino Museveni kyayagala. This is too much. Mere, what are you? Mama, what are you? Please. What are you? Hey. Who was getting the garden?
ekyo Museveni kyayagala mu Buganda, kyayagala mu Busoga, kyayagala mu Bunyoro, kyayagala Ettoolo, kyayagala mu Ankole. Nino otunde ba politicians bambadde obusuuti bazimba kubanga bo bafunamu kye baagala. Numirira omuntu alina ettaka lye mu Buganda, Bunyoro, Busoga, mu Ankole nga bali mutwalako. Bana abakazi n'abaana bali stateless kati Karamojja. Museveni kyagala mu Buganda, kyagala Bunyoro, Elwenzululu yakikola n'akuba obubiru n'abaziika mu Kirindi. Naye bagamba ko tebasobola byogera. Information jenkola bamu tebasobola jikula kubanga bali ku payroll. They fear to say what I say. They fear to say what I say. Nina emisango 15 ejiri filed already. 15 emirala nkaga 8 bagirinze gisanctioninga. Kati gojjombuli azine embuzi zane teziri kuno ku social media. Zizi misango 15. Dijo emisango 15 egininze DPP agirina goyina emeka avuma Lumbuye. N'emisango nkaga 7 gyawandikibwa dda. Ndi stateless. Gijo 15. Ono citizen usumane paparansi. Misa 15 kwogera nsonga zino. Okitegera? So njala baga ekigambo kimu. Buli muntu wali webereremu. Ennaku z'omwezi 8 mwezi gw'okutaano economic shutdown n'ensonga era nga zinatambula. Yensonga lwaki mwalabanga enanga avuddeyo ne police nga batandise okutiisatiisa abantu kubanga bakimanyi kitegeeza. Buli muntu woli webereremu lwanirira obuwangwa bwo, lwanirira ettaka lyo, lwanirira ensi yo. Bano bannabyabufuzi banoonya byabwe. Naye mu postinze ebinnya mu Kampala biki ekyo kiri well organized and planned. Kampala okubeera bwatyo. Nze kyovula saa postinze naganya postinga video ya Muhoozi, naganya postinga video y'ebinnya. Kubanga baagala Kampala nga bwali awo afaanane nga bwali. Bateekawo system nga Kampala City Council Oluseke Museveni mwajja ssente eziddukanya projekiti ze ez'Abanyarwanda n'okugula amataka ga Buganda n'okuzimba akeedi mu Kampala. Oyo olukwa tasobola kujja byogera. Era ne kabere kansala wano punajja n'ayogera amazima. Either Facebook bagijjawo oba ogenda okuwulira nga bamuyise ku sseemwayo ba ku sayidi ekibuli kwogera ensonga ezo. Ngoza tebabiraba. Omanyi lwaki enguudo ezimu Kampala bazifula one way? Tokimanyi. Nkubuuza gwe, omanyi lwaki enguudo ezimu Kampala bazifula one way? Tokimanyi. Bakyagala kiri bwekitu gwe ne bwe munaayogera bagenda kuga kale katugenda tuteekemu layimu tuteekemu n'ettaka tunyige bazibewo kubanga bo kye baagala kiri well organized and planned okubanga ekibuga kifaana bwe kityo enguudo ziri bwe zityo. Capital City we baalira ekisaawe ekiramba eky'Entebbe ne bakirya. Nibali eddwaliro ly'Olubowa ne balirya obuwumbi n'obuwumbi.
kiwuliriza bulungi nnyo. Mu ggwanga Uganda abakulembeze abaavaako Yosere bye yajja n'asikira be yawamba baali bataddewo enteekateeka nnamutayika eziyamba eggwanga mu buli mbeera yonna esoboka. 1. Omugenzi Idi Amin Dada n'Obote baali bategese eggwanga bulungi nnyo era nga n'asente ze babanja ku international zaali ntono. Twalina etterekero ly'amafuta Museveni yalitunda, twalina ebyaji by'emmere Museveni yabitunda, ne bateerawo ne Uganda drug stores or medical stores ngali sente amasitowa gano gegabiramu eddagala lyonna gavumenti lyebeeguze kusereza omusolo. Eddagala lino libalitwala mu disitulikiti yonna mu referral hospitals okuliwa bannayuganda free of charge nga babeesinga ku musolo gwe basasudde. Mumanyi ani atwala eddagala lya Uganda era baliteeka luddawa? Njala babekera eddagala lya Uganda lyonna erya Uganda Medical Stores lyonna Janet Kembabazi Museveni yalivunaanyizibwako era yalitwala ng'ayita mu pharmacy ze bayita First Pharmacy nga zino zeetoolodde Kampala, ng'era nayo gye bazimbye ku nkulungo Mulago nayo yiye, era nga buli mulwadde yenna agenda Mulago mujjanjaba bakuga nti eddagala teririwo, genda olugule ku First Pharmacy ya Janet ngende nga eddagala lya sente za muwa musolo liva mu Uganda Medical Stores. Temukimanyi zino ensonga temusobola zoogerako. Temusobola zoogerako. Janet ye nannyini First Pharmacy zonna eziri mu Kampala naye ng'eddagala lyonna alijja mu Uganda Medical Stores. Era ng'ogenda Rubaga oba eKawempe oba eKirundu bakugagenda mu First Pharmacy gy'ogula eddagala lyonna balikuwa evi nga Janet y'atwala eddagala eryo kusereza omuwa omusolo kuba buli kimu baakyeddiza. Luza mutegedde. Saagala baluyisa nnyo omuntu yenna nga nfundikira eyali mu lubiri ng'odduka ekyokkola okimanya amazzi nga bategeezezza okujja nga nina kye sibagambye kuba buli kimu wano nkiyitayitamu nkole final touches ndabe nga nina kye sibagambye buli kimu nkibagambye. Ndowooza tujja kusinkana olunaku lwonna Mukama lw'anaaba nga ayagadde. Mbagaliza akawungeezi akalungi. Atujja sinkana olunaku lwonna Mukama 20 mpeera mwebale kubeerako mwebale kungoberera olunaku olulungi mweraba.